era ebintu ebyo ebimu twabirabako n'ewa Rema ninaawe abayimbi be nalaba obamenya amanya yogera kati Lwaki yajja neba Elijah najjawo ne Elijah bani awo naye bonna nga bazze ku mmeeza eya manager Roger Spice Diana Tebe bajuwa abantu 8 Spice Diana already aleese abantu benga 7 Mininaji na yazze n'abantu balala nga 8 ejjukira wini kyali wa Roger ba mukwano so ekintu ekyo saakitegeera bulungi kyokka Roger ayina abantu be yaleese ate ne Lwaki ateze n'abalala to the extent emmeeza bali balina ojjuzako abantu nga 15 emmeeza y'abantu 8 nebongerawo obutebe okitegeera so ekintu ekyo si kirungi kati ate wekyazze ate era waneeno abayimbi era be bamu babagamba bannaye woba onojja ku kivuga baye tebo woba toli ku listi y'abagenda kuyimba don't come woba toli mu listi y'abagenda kuyimba don't come twalaba Grenade nga naye bamugaana okuyingira kubanga kuba bali actually bagenda ne bakyawula nti omulyango ogugenda mu tables guli ogu gwanjawulo guli gumu gwokka siteri mbuusi manye oyite mu tables oderya gw'omulyango guli awo olina okubanga okugendayo olinayo table Grenade atuuka bamugamba mpusebo waagwa nti azize kuwagira kyali wange nti olinayo emmeeza nti nedda nze kuwagira nti basi ojja kuyita byali bizibu ebityo yes bamugamba tujja kuyita tewali oboze kuwagira kyali yabagamba nti yayimba picha wandi baddo ku listi y'abagenda okuyimba kwoli nti abuza nomugamba nedda kyokazze n'abantu nga bata banga wacha wewe wacha wakiri oba oyagala okuyinga tukwako omuntu omubi waliwo wakagire mpaka era bamala bamukezirenge oluyimba in fact yali wali ku mulyango ngeri oluyimba bakola ki balukuba ku stage omukazi aluyimba yekka okitegeera omukazi aluyimba yekka so ekintu ekyo tekyali bulungi tuba tuli abo Eddy Kenzo gana yajja president w'endongo eno ate era naye ne baagala tumulabisa biki kale ekintu ekyo tekyalabika bulungi naye ekiddeyo eryo bayimbi nti mubeere organized muwulirize kubanga ebintu mujja kweswalizanga ku miryango ekintu ekitalabika bulungi mujja kweswaza ate ogambe gundi mubi yes muba n'amanya but protocol omuntu ayimiridde ku mulyango ye agoberera ki protocol kyebamuwadde kyebamugambye nti atalina kaadi tayingira kati gwe gy'onooberera awo simanyi okuba essimu simanyi biki yeolya bamala agendera ku ki eso ojja kumunyiigira naye nga talina musango kyebamugambye kyekyo oba oli sitati nze tomanyi nze Grenade nti nkumanyi naye munange akantu kalibwa emmeeza so byebyo kati stage abantu okuyimba Lydia Jazmine yawerekerwako abayimbi ab'enjawulo twalabaawo bakibijjigiri ba Chance Nalubega ba Sophie Nantongo babayimbi aba tubateekemu old is gold bawo nakosa kiri ekigambo ekirala bajja nnyiga actually yakolawo ekyenjawulo nti twalaba ku bayimbi actually Rema yaleeta ku bayimbi betera kulaba nnyo ku bivulu ne Jazmine yaleeta abayimbi betera kulaba nnyo bivulu wadde yaleeta nnyo okusinga abo abakadongo kamu abo ababadde ku federation eyo kuba bwe mbadde nga ŋŋendayo nga bacelebratinga night ezo ez'abakadongo kamu babeerayo abo ba Chance Nalubega abo ba Sophie yagezaako nnyo okubanga babawa platform babawa platform yes bali balina okubawa platform kati kibijjigiri yandibadde ayimbawa ku stage eyo eriko abantu ng'abo yes yandibadde tasaana kubeerako but because baagala okupromotinga that togetherness okitegeera baagala okupromotinga that togetherness it is not a bad thing kubanga kati Lydia Jazmine of Federation watawa kibijjigiri naye asubscribing eri kiba kirabika kite era kiba kirabika bubi but good enough they didn't disappoint kubanze we ndalaba kibijjigiri ng'alinye ku stage ku audience yali wali baana myaka mito ba campus biki basubira okubanga tebabitegeera but I was really surprised Kibijigi did not disappoint abantu bayimba ngolaba ebintu bye babitegeera bantu that was a plus netufuna Henry Tigan ye oba baali bamukubira nabiki ate nga netalina navayo ate Henry Tigan nze nali musubira okubanga agenda kuba ennyimba zeezo
omusajja Yajjira mu Jamaica. yajja tebamutegeera yamala kwogera ku Bobi Wine ne bagamba mbuyoyo Enwetigan performance ye teyali nnungi n'akatono simanyi oba yakola ayimba yema oyi oyinde Enwetigan bayokya bo tebayimba bulungi pozi ne Tonics ate mpulira Tonics teyakola na rehearsal ekintu yagwamu kigwe neneebuuza kati stage manager yali ali kuki omuntu gw'otalina ku listi lwaki aba alinnya kuki so tumalirize oyo omukulu Eddy Kenzo tetwamulaba ng'ayimba Fifa Maker teyayimba ki ekyaliwo Eddy Kenzo ne Fifa Maker ndowooza era waliwo okuba nti nentegeeragana waliwo entegeeragana ey'okuba nti nno oba bajjamu college oba balakishala ekyo kyo sijja kulimba ndowooza oba Eddy Kenzo naye oba kuba ne Kurema yagamba nti anyinza okujja ate nenkola ki amawulire ne gadda ku nze ayina tteeka eyo ne wano yeteeke ng'ayinza oga nandirinye ku stage awo ate abantu ne badda kamera ne zifokasinga ku nze ne balema okwogera ku kivulu ky'omwana Abiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Manpower Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabilizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabilizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14 Sean Styles abantu abasinga ndo bakuyita wagagamiro era background jefa twatandikira eyo ku Gagamero nga tujja tukula mpaka eno Gagamero fe yetukoze mu music wabadde mu UB40 nga ffe tuli mu VIP n'omukulu Jenkins Mukasa ng'oluseka luteekera ddala wali Jenkins Mukasa akulabyeko taata abasajja baveterani mu luseke kuba natuuse nga Bebekulu atudde wano kati njala genda buuza ku mukama wange naye nga Jenkins ali wali ojjukirayo waatuula omuto gwonna agumalayo bw'ati ne waba talina kyaganda alina akantu kakola atuula n'akola ati atunako obutuuzi n'omanya nti kati oyo omusajja tali bulungi ne waba tayogedde balina bokati olwabwe luli Promax kasita azinga emikono n'agiteka ku lubuto bw'ati omanya yeetaaga okwokya teyeetaaga kwogera owaye kulikako ewa Jazmine byatambula biti ewa Jazmine ekivulu kya Jazmine kyali fair katugambe kuba yatusuubiza ebintu bingi nnyo but she did fairly good kubanga ye yali first show ye kagamba kyenalabawo ekyenjawulo abawagizi ba Lydia Jazmine bamu identifying nga ye kwegamba kyetugamba abayimbi nti nno mufune character omuyimbi eno olina okuba ne character gye weenyigamu abawagizi bamwe basobola okukola ki okwa-identifyingira naawe kuba twali ku kivulu ekyo ng'olaba buli mu kyasingako nnyo abakazi okitegeera ebiwala ebite ebyo abakazi nga buli omu ajja agamba wa Melanie tekwali nnyo bakazi beeru ekivulu ekyo salabako nnyo bakazi beeru kuba nagezaako nnyo okuba nga nfokaza ku mukazi ayingira bakazi bonna baali ba-identifyinga ne Jazmine kinno omuyimbi ateeyerusa n'abeeru baali ku nakyo kwegamba buli mukazi eyaliyo bonna nga beeyita ba Mameidi bonna nga beeyita ba Chocolate okitegeera nga Lydia Jazmine w'omulaba eyo yali plus Lydia Jazmine kyandaga nti Lydia Jazmine alina abawagizi be naye abamutegeera naye tebajja ku bandwagon wabula buli muwagizi eyajjaawo yali wuwe ekyo kyekyasiba okusanyusa ku Lydia Jazmine. Then in terms of numbers Lydia yakola atya? Ennamba ezajja ng'oyawukanyeko n'ekya King Saha kuba King Saha ye yakikubira ddala wabula Lydia Jazmine ye yafuna abawagizi abamala nze buli muwagizi gwe nalaba wali yali wa Lydia Jazmine seriously bwe bali boogera n'ennyambala
ng'olabira ddala kuba emyaka gyali mito baana ba high school baana abagomba Lydia Jazmine ng'omuntu kwegamba bonna oba tebaali bangi bonna be yafuna baali babe. It is always good. Abayimbi abamu bategeka ebivulu naye abantu ne bajja olw'okuba gundi gyali waliyo muyimbi ki n'oli gyali but gundi ayinza omuyimbirako nja kujja ndabani Juliana ajja kuba yeye kati kangende but mulimu wakize yali azze kulaba Lydia Jazmine. That is a plan. Ennyambala y'omuyimbi n'engeri gye yeetwalamu ku stage byali bitya? Bannange ennyambala y'omuyimbi yali a bit disappointing. Naye abayimbi akantu ako ke bakola ebintu ebyo bye bambala oyisa abazadde mu audience naye ate n'oyambala engoye zifaanana zityo taata waali wali omuyimbi yajja ku stage olugoye ate luyulikidde ku stage ebintu ebito yes first atayaye olugoye lwapasuka ku stage era yayimba session yonna ng'ali mabegeeri tajja eno kusemberera bantu kakana yeesibyeko ekintu. That was so disappointing eri omuntu eyamwambaza kintu ekyo. Ebintu ebyo tebiba birungi. Always take time opime omuntu bulungi nnyo si tino olina kwambala lugoye lukupiipa nnyo nnyo ne lukumalako emirembe. Lydia Jazmine figure agirina okitegeera so tekyandibadde kirungi nnyo kubanga omupiipa obugoye obumunyiga ennyo okufaananawe butyo but yakyusa attires ez'enjawulo n'akyusa kali naye ndooza yakisussaamuko kuba eri teyali fashion show okitegeera teyali fashion show twali twagala Lydia Jazmine kuyimba okitegeera nti Reme mabegakawo yali alina ekintu kyabalaze nti we bashonga yiyo olina okujja ogyefuge okay ogyefuge olime kuyingizaamu nnyo naye twalabamu lapses nnyingi nga endongo ekuba ate n'esirikaane tulinda kumba omuyimbi ali mu kukyusa. That is not what we want. Kale n'okuba kukyusa but be organized ebintu bibeerewo nga bitegeke waba wajja okuyamba kajjoomu ku luyimba lumuvaawo omuyimbi addewo kwega oleme tukipinga nga tuwaiting. Okay tugendako mu bulango dakiika emu we tukomawo omukulu ono agenda tubuulira Kenzo yaliyo Fikfa Michael yaliyo abayimbi bangi baaliyo lwaki tebayimba ata yakalungi ogenda n'omusupportinga buli osupportinga muna Uganda naawe oba weesupportinze bwetubadde tugenda mu bulango ngambye abantu nti embeera eyali ku show omukulu Eddy Kenzo yalabibwa nga azze ku show Fikfa Michael yalabibwa nga waali n'abayimbi bangi twalaba Eddy teyayimba ate nga alina oluyimba ne Lydia ate nga mu rehearsals video za saturatinga ku social media nga yakola rehearsals ku nsonga y'abayimbi kyekyaliwo abayimbi bagenze ndooza wakati ekintu ky'abayimbi okujjula backstage kigenze kivaawo mpola kakati ne tujjawo kati n'embeera nti nno abayimbi bakulubizibwa nti nno okugula tables woba onojja mu kivulu that is woba toli ku lisiti y'abagenda kuyimba okitegeera babakubiriza nti bannaye woba oyagala okujja ku kivulu baye table era ebintu ebyo ebimu twabirabako n'ewa Rema ninaawe abayimbi be nalaba obamenya amanya yogera kati Lwaki yajja neba Elijah najjawo ne Elijah baniawo bonna nga bazze ku mmeeza eya manager Roger Spice Diana tebe bajuwa abantu 8 Spice Diana already aleesa abantu benga 7 Mininaji na yazze n'abantu balala nga 8 ejjukira wini kyali wa Roger ba mukwano so ekintu ekyo saakitegeera bulungi kyokka Roger alina abantu be yaleese ate ne Lwaki ateze n'abalala to the extent emmeeza bali balina ojjuzako abantu nga 15 emmeeza y'abantu 8 nebongerawo obutebe okitegeera so ekintu ekyo si kirungi kati ate wekyazze ate era waneeno abayimbi era be bamu babagamba bannaye woba onojja ku kivulu baye tebo woba toli ku lisiti y'abagenda kuyimba don't come woba toli mu lisiti y'abagenda kuyimba don't come twalaba Grenade nga naye bamugaana okuyingira kubanga kuba bali actually bagenda ne bakyawula nti omulyango ogugenda mu tables guli ogu gwanjawulo guli gumu gwokka siteri mbuusi manye oyite mu tables oderya gw'omulyango guli awo olina okubanga okugendayo olinayo table Grenade atuuka bamugamba sebo waagwayo nti anzize kuwagira kyali wange nti olinayo emmeeza nti nedda nze kuwagira nti basi ja kuyita byali bizibu ebityo yesebo bamugamba tujja kuyita tewali owoze kuwagira kyali yabagamba nti yayimba picha wandi baddo ku lisiti y'abagenda okuyimba gwoli nti abuza
nomugamba nedda kyokazze n'abantu nga bataano banga wacha wewe wacha wakiri oba oyagala okuyingira tukwako omuntu omubi waliwo wakagire mpaka era bamala bamukezirenge oluyimba infact yali wali ku mulyango ngeri oluyimba bakola ki balukuba ku stage omukazi aluyimba yekka okitegeera omukazi aluyimba yekka so ekintu ekyo tekyali bulungi tuba tuli abo Eddy Kenzo gana yajja pulezidenti w'endongo eno ate era naye ne baagala tumulabisa biki kale ekintu ekyo tekyalabika bulungi naye era ekiddeyo eryo bayimbi nti mubeere organized muwulirize kubanga ebintu mujja kweswalizanga ku miryango ekintu ekitalabika bulungi mujja kweswaza ate ogambe gundi mubi yes muba n'amanya but protocol omuntu ayimiridde ku mulyango ye agoberera ki protocol kyebamuwadde kyebamugambye nti atalina kaadi tayingira kati gwe gy'onooberera awo simanyi okuba essimu simanyi biki yeolya bamala agendera ku ki enso ojja kumunyiigira naye nga talina musango kyebamugambye kyekyo oba oli sitaati nze tomanyi nze guluneedi nti nkumanyi naye munange akantu kalibwa emmeeza so byebyo kati stage abantu okuyimba Lydia Jazmine yawerekerwako abayimbi ab'enjawulo twalabaawo bakibijjigiri ba Chance Nalubega ba Sophie Nantongo abayimbi aba tubateekemu old is gold bawonakosa kiri ekigambo ekirala bajja nnyiiga actually yakolawo ekyenjawulo nti twalaba ku bayimbi actually Rema yaleeta ku bayimbi betera kulaba nnyo ku bivulu ne Jazmine yaleeta abayimbi betera kulaba nnyo bivulu wadde ye yaleeta nnyo okusinga abo abakadongo kamu abo ababadde ku federation eyo kuba bwe mbadde nga ŋŋendayo nga baselebratinga night ezo ez'abakadongo kamu babeerayo abo ba Chance Nalubega abo ba Sophie yagezaako nnyo okubanga babawa platform babawa platform yes bali balina okubawa platform kati kibijjigiri yandibadde ayimbawa ku stage eyo eriko abantu ng'abo yes yandibadde tasaana kubeerako but because baagala okupromotinga that togetherness okitegeera baagala okupromotinga that togetherness it is not a bad thing kubanga kati Lydia Jazmine of Federation watawa kibijjigiri naye asubscribing eri kiba kirabika kite era kiba kirabika bubi but good enough they didn't disappoint kubanze we ndalaba kibijjigiri ng'alinye ku stage ku audience eyali wali baana myaka mito ba campus biki basubira okubanga tebabitegeera but I was really surprised Kibijigi did not disappoint abantu bayimba ngolaba ebintu bye babitegeera bantu that was a plus netufuna Henry Tigan ye oba baali bamukubira nabiki ate nga netalina navayo ate Henry Tigan nze nali musubira okubanga agenda kuba ennyimba zeezo omusajja mu Jamaica yajja tebamutegeera yamala kwogera ku Bobi Wine ne bagamba mbuyoyo Henry Tigan performance yete yali nnungi n'akatono simanyi oba yakola ayimba yema ba Henry Tigan bayokya bo tebayimba bulungi mpozi ne Tonics ate mpulira Tonics teyakola na rehearsal ekintu yagwamu kigwe neneebuuza kati stage manager yali ali kuki omuntu gw'otalina ku list lwaki aba alinnya kuki so tumalirize oyo omukulu Eddy Kenzo tetwamulaba ng'ayimba Fifa Maker teyayimba ki ekyaliwo Eddy Kenzo ne Fifa Maker ndowooza era waliwo okuba nti nentegeeragana waliwo entegeeragana ey'okuba nti nno oba bajjamu college oba balakishala ekyo kyo sijja kulimba ndowooza oba Eddy Kenzo naye oba kuba ne Kurema yagamba nti anyinza okujja ate nenkola ki amawulire ne gadda ku nze ayina tteeka eyo ne wano yeteeke ng'ayinza oga nandirinye ku stage awo ate abantu ne badda kamera ne zifokasinga ku nze ne balema okwogera ku kivulu ky'omwana so ng'omuntu omukulu n'agamba nti akantule butuuzi wano era batono abakimanya nti yabadde nawo weekend yabadde mpanvu nnyo era olwavudde wa Lydia Jazmine twasaze busazi ne tudda wali eri tusula bivulu ne tugenda mu luzungu wali abamawulire abamu nga tetwagala bbala era agenza okola bwe nti ng'aliwo besiraba nemmanya wano omusajja ono abadde tajja sobolawo ng'ali amawulire abeerawo how are you thank you are you good era next part eno gye tugendako ya luzungu ojja kakasa abamawulire ababaddeyo nti babadde bakola kingere owaye UB40 okusookera ddala tugenda yita mu bumpimpi
ani yakusingidde okuyimba mu bafu abannayuganda nga tetunagenda ku ba UB40 bannange big size ye yakubye show big size yakubye show ate ennaku zino ayina engeri gye yeesala wero big size yeesala wero soko oteekewo okkomaawo nga mpita wano tunoonya designer Bebe Cool amuwa ebipale ebyo twagala kumutuga yakikolako waliwo neshow yali wano eno ekyali kyeru ekyo designer Bebe Cool tukunoonya ennaku zino kati oyo gwe bayita yizi oba ebyo ebipale yakanye west ndowooza yoyo yizi Bebe Cool kati gwakuba yizi sebo osotubuulira yaze n'ekipale oba ennaku zotava mu Amerika eyo bebe baba empale nange wabula nasita big up on yourself selection ya music kwega Bebe Cool energy as approving and is really a performer kuba audience era wabadde wawo abazze ne bagiragiramu naye baba Bebe Cool yazze ne energy n'akikuba bandi akomandinga bulungi amavoko ate bwedda ayagala yadda tulaba outfit eyo ng'alina engeri gy'ayimirira ku mizina bwati tufune view bwetuti kwegamba actually naye jekenizo olina okwogerako ku mpale y'omusajja kuba omusajja yagamba bagiyita siruwale bwe waliwo ababeera n'empale ku stage ye aba tannazina empale nga yatandise ozina yeeri empale ya Bebe kati Bebe mu kyakuzina takyemenya yakuba mpale agira mu buzibu ati empale n'egira bweti ne bagamba omusajja yazinye obwedda atuwa view twega tukubire ddala ekifaananyi empale baba okusinziira ku show yabadde ne selection of music yakozeseza yatandikidde mu Bono Africa oluyimba bwe yakola remix kuba show yabadde ya reggae oshega ng'alina kutambulira awo era n'atukuba ziravu everyday oshegera n'atukubamu awo kabulangane kuba jjukira wabaddewo abantu abakulukulu oshegera so ekintu ekitambulira ddala abantu nga bazina so era n'aba UB40 actually ng'omuyimbi waabwe tannajja ba members obedda bali wali eri balengera bavuddeyo eri emabega ne bajja balabe vibe ya audience nga weeri but nkakasa bakakasiza Bebe Cool naye nti that guy bagenze bagamba that guy era obedda mbawulira era omuzungu agamba omuzungu agamba play leave people kwali abazungu aboogera ku mpale ya Bebe Cool ne outfit people to be abantu ojja kuli omuntu ng'afa stress n'agweri kwogera bwogezi ku outfit omusajja mumuleke ekikumba kyo kyekyo tusiima atwongereyo n'ebirala oba yaleeta dazini kuba ayinayo eri eya white kati ayinza oleetayo ekyayeraawo so Bebe Cool tukweyazayo style kati oli unique era kati right now abantu kati bakwesunga buli wojja ku show kati leero agenda kwambala kyera kasita bawulira nti Bebe ali ku show bagala okulaba agenda kwambala kikati ekyo nakyo yafuuse trademark yo genda maaso. Ladies and gentlemen, ndabyeko mu comment section ku waka gwe nateekayo nga bagamba disi ya Bebe Cool tuweeyo show bannange obuze ndowooza kulayo y'abantu ogiwulira omukulu wali baddeyo bateekerayo ko ka show ndowooza okukolola eya strip era ndowooza waliwo venye endala ekyamusobola wano eya strip nsuubira Bebe Cool ebya show yabibanyonnyola dda era Bebe Cool yabagamba dda show za wano eno teziriimu ssente wadde ndowooza batuyise naye tumalirize ku ba UB40 bakoze batya performance yabadde etyadde ne bamaliriza batya UB40 bazze ne bayimba era kwegamba audience yabadde wali ku UB40 olina okubanga wabadde ozze kulaba ng'onyumira ennyimba zaabwe wadde osinga wabadde ozijjidde ku mugugu nkakasa wavuddeyo tonyumiddwa naye bw'obanga ennyimba za UB40 ddala obadde ozimanyi wanyumiddwa nawankubadde baatuwaddeko ennyimba nsaamusaamu olw'ensonga ze tukyeyongera okwetegereza but bo be nalabyeko abamu obwedda ndaba bayimiridde buyimiriza era bavuddeyo nga bagamba n'eshota enyume naye gwe ataanyumiddwa. That was it. That was not your audience. Wabadde mu kifo kikyamu at the right time. Okay. Yes. Show yawedde etya? Show yagenze okuggwa. Kwegamba bagenze ne bakuba. Abantu hype n'erinnya buli omu n'atandika okugamba I like that song. I like that song. Kati mbuzayo bubiri kuba bwedda wendi buli omu agamba I was waiting for that song. I was waiting for that song. Kati butuukanga gye twandisubidde nga session esembayo bayimbe ku zi String Love, bayimbe ku zi waliwo akayimba awo
I stand to be corrected. Waliwo akayimba awo abantu obwedda ke balinze bakayita batya come on kanzijukizeeko akayimba akayimba nkeerabiddemu obwedda abantu reasons balinze reasons abantu balinze reasons ali Campbell yavudde ku stage n'asooka avaako ko naddayo keri kuba yasose n'avaako n'akomawo n'atukubayo awo ennyimba zabadde nga tusobola okitegeera nti owaayi kagenda refreshingeku kuba yabadde ne hype man akikumamu awo omuliro n'atukubamu kaawo mpola mpola kuba budongo nga watulwe tulinda omukulu akomewo n'akomawo n'atukubamu awo ennyimba 3 n'asooka addayo ngera kati nga tukimanyidde nti kati ageze kwetereza akomewo atukube zi reasons why agalewo ekintu ageze omukulu ageze takomawo tula abazungu bapaaki bangambye atuuse ne ku Sheraton nga abantu bakyayimiridde ekololo balinda tuwasose butakitegeera nga tulowooza oba bagenda kyusa stage ate etunule bulala nga nawe omanyi abazungu simanyi contract egamba kati eno gundi erina kubeera bweti kati nga tulowooza bajjawo bino batukyusize stage ebeere ng'efaanana bulala bantu nga bali bati balinze reasons aggalebwa ekigambo bazungu bapaakinga saxophone bazitadde mu nsawo microphone bazitadde mu nsawo ngeno kwa nti banna abazungu tebabanga bapaakinga ogirayo kamera awo nojayo kamera nti banne mulooza nno abazungu tebali mu kugenda kwegamba shi engeri gye yawedde tulaba zambaali nga womumanyi musajja wa barometa zambaali tumuge waayo abasajja bagambeko ali kugenda maaso lw'omusana yakoze atya ali ati nga naye tabitegeera genda maaso lw'omusana nga kyekyokka kyaso kyagamba abasajja tebabitegeera twagenza oka stage ekalu neyabadde eno ku control neyakutte backpack atuyitakapolampola tugenda abantu ne beesiibula bwokka omu ku omu ne bagamba tetukategeera era show yawedde ng'abantu tebategedde era abantu basigadde awo eddakiika nga batudde. Okay, ladies and gentlemen, Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Mani Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo ku bakuziru 704 73 71 14